Tabamiruka w'abakyala ba Buganda ow'omulundi ogw'omwenda 2025 atojjedde wakati mu ssanyu n'okunyeenya ku Galiba Enjole. Abakyala bangi bavudde mu masaza ga Buganda ag'enjawulo ssaako ne disitulikiti ez'enjawulo n'okuva ku bizinga okujja okwetaba mu Tabamiruka ono ayindidde mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo. Tabamiruka w'abakyala 2025 atambulidde ku mulamu ogugamba nti twongere okuwagira emirimu gy'abakyala ku lw'enkulaakulana eya nnamaddala. Tuli ku mulamu ogugamba nti twongere okuwagira emirimu gy'abakyala. Naye nga tuli ku level ki eya wagguluko twongeddemu tutya okuwagira nga tutambuliramu omulembe guno omutebi ate mulembe gwa .com. Maama wa Buganda Nabagereka Sylvia Najjinda yabadde omugenyi omukulu era nga yaniriziddwa mu ssanyu ssaako emizira. Engalo zisingekaawo, akalulu kasingekaawo. Abakyala baloopedde Nabagereka obuyisayisa obutanyuma obutatta n'ekitiibwa ky'abakyala. Baleeganye mu baana abawala bannanga okunama kuyitiridde kino sigenda kukitya n'abakola mu bitongole by'Obwakabaka bakunama. Twesittala okubalaba abaana abawala ng'ebisambi biri bweru. Ssaabasajja atudde wali nga bo beeyisa nga bali bwereere. Ffe ne tujja nga twambadde bulungi ate ne tuswalira mu maaso g'abeene nga bannaffe beeyisa ng'abataakamu nga bali bukunyegere. Nsaba abakulembeze ffenna okuva wonna w'osinziira tukwatagane tulwanyise ekitambula bwereere. Ensonga ya keeki abakyala abakulembeze babaleetera keeki ne babuka bupiisa obutono ne bagenda ewali ennene ne batakoma ku ekyo ne bayoola keeki ne bazipakira mu nsawo. Omukyala yasoma wa kitiibwa yeevuga naye ng'alubalira ki keeki. Omukyala n'omugamba akantu kali mu liiso n'akwate nga n'azikuba mu liiso akole ki alongoze n'awulira ng'alina akali mu nnyindo n'akwata ennyindo n'atandika okusokoola ki engalo nga bw'asokoola ennyindo. Zaituni Kakyama omu ku basomesa b'olunaku asabye abakyala okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Tuli wano tukaayana mu mpisa onnyambala abaana balina enjala empanvu naye nga ne muffe wano waliwo bamaama ng'enjala mpanvu. Kaakati tugenda kaluubirirwa nnyo okwagala okuzaala ssekkoko nga ffe tuli buyiibwa. Ne ŋŋamba bamaama twetereeze nnyo tusobole okuba nga tusobola okutereeza abaana baffe. Rashid Lukwago ono nga y'omu ku basomesa abasomesezza olwaleero era nga ye Ssaabagunjuzi w'ekisakate kya Maama Nabagereka naye atadde ettoffaali mu Tabamiruka w'abakyala. Obulwadde tebulaga Katonda yagera. Omwana wo bw'aba alwadde kkiriza nti walonda mu bangi oba oliawo ne mu kyaki wakuba ekirayiro nti embeera yerikola ki. Bw'aba akankanira mu katebe kano stroke yamukuba tekimuggyako kuba mwami. Mukwatire emitwalo 2 aga school fees gamukwa mu mukono ogukankana agakwasa abaana asigale nga ye taata w'amaka.
y'omumyuka wa Kaggo Dr. Kalinda Nakalinda akubirizza abakyala okukola ennyo wamu n'okwetangira obulwadde. Ffe bannakazadde b'eggwanga, ffe kyakulabirako, ffe essomero erisooka ku baana baffe. Ebyogeddwa abasomesa babyogedde nti abaana balabira ku ffe, ffe ebbanguliro erisooka. Ssentebe wa ttabamiruka w'abakyala ba Buganda Dr. Salamu Wonge Nkonge naye asibiridde abakyala entanda. Mujjumbire nnyo emisomo egituweebwa maama Nnaabagereka. Twolese obusobozi bwaffe tuwone okunyoomebwa n'obutayitwako mikisa mu nkulaakulana. Mama Gladys aje, Mama Lingi aje, Mama Nazzikuno omwana omuwala yateekebwanga kufuuka mufumbo na kuzaala baana era nga tewaliwo kintu ky'amaanyi nnyo kye yalinga asuubirwamu bwe batyo nga n'okusoma tebabatwalanga ku ssomero olw'ensonga nti baalabanga nga abatalina mugaso. Naye ennaku zino abakyala basitudde eggwanga era nga emulimu mitono nnyo egitambula ng'omukyala taguliimu. Bw'atyo ttabamiruka w'abakyala ba Buganda bw'abadde era nga ebikonge bingi nnyo ebibaddewo nga Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Najinda yabadde omugenyi omukulu. Kabuye Israel, Promise TV, alipota leero. Netwera kosa edakiika asatu gokka